بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم. Tukyagenda maaso n'okwanukula ebibuuzo nga klipu yasoose twalabyeko ebibuuzo ebimu. Tubadde tukyagenda maaso n'ebibuuzo bya Idris ibn Harun eyabuuzizza nti ekibuuzo kye kyabadde kiddirira nti omukyala okusaala ng'ebigere, yabuuza ku ky'omukyala okusaala ng'ebigere birabika. Mpozi kye tulina okumanya, nsobye omukazi okusaala nga tabisse bigere. Abakyala basiraamu bangi abasaala nga tebabisse bigere byabwe, ekintu ekikyamu ennyo. Bwe kibanga okubikkula oba okubibikkula nga tebali mu swala nakyo tekikirizibwa era kiri haramu, olwo butya nga bali mu swala. Eyali mufti wa Saudiya omugenzi Sheikh Abdul Aziz bin Baz yabuuzibwa ku bakyala abalagajjalira okwebikkirira obulungi mu swala ne batuuka n'obutabikka bigere byabwe. Mu kwanukula yagamba bw'ati, yagamba nti alwajibu ala almar'ati alhurra almukallafati au almukallafa satru jami'u badaniha fi salati ma ada الوجه والكفين لأنهما عورة كلها، فإن صلت وقد بدع شيئا من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها القول النبي صلى الله عليه وسلم. nga nkyayimiridde mukaawo, Sheikh yagamba nti kyatteeka eri omukyala omwana waaboowe okuzza oba akuze okubikka omubiri gwe gwonna mu swala okuggyako mu maaso n'ebibatu, lwa nsonga omukyala yenna bwereere. Singa asaala nga waliwo ekitundu kyonna ku bwereere bwe oba ekitundu ku ebyo byaba kyaba tabisse, esswala ye tetuuka. N'agamba nti kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yaqbalu llahu salata haidin illa bihimar, esswala y'omukazi atuuse okugenda mu nsonga tetuuka okuggyako nga yeebisse. Era nga hadiisi eyo yayogerwa Ahmad nebeera nga wa ahli sunan illa nasaiyo bi asnadi sahih. N'olwekyo omukyala alina okuba nga yeegendereza, ateekeddwa okubeera nga asaala nga yeebisse, era n'ebigere nakyo mu bifo byateekeddwa okubeera nga abikka ng'asaala. Wa barakallahu fiikum. Nga tugenda mu maaso, ekibuuzo ekirala era kyabadde kya Idris, yabuuzizza ng'agamba nti omutambuze ddirwa akkirizibwa okusala ku swala. Mpozi ku kibuuzo kino onansonyiwa okuba nti sigenda kubeera nga nkinnyonnyola oba nga nkiddamu ku ssaawa eno, kubanga si bbanga ddene we tusomedde omusomo ogukwatagana n'ensonga eno, era bw'oba togulina nja kusaba obeere ng'oŋŋamba nziremu ngukuwe, naye twannyonnyola bulungi nnyo ensonga eno mu swala y'omutambuze n'amateeka gaayo. Waliwo omusomo gwe twaleeta gwe twafulumya mu wiikisi nga 2 eziyise nga gwogera ku swala y'omutambuze n'amateeka gaayo. Ensonga zino zonna nazinnyonnyola bulungi nnyo, era nga nali nkozesa kubuuza na kwanukula kyekyo kimu ku bibuuzo bye nayanukula mu bugazi. Nja kusaba oddeyo obeere ng'owuliriza omusomo ogwo, oba togulina nzijukiza mbeere nga ngukuwa osobole okubeera nga oguwuliriza, osobole okunnyonnyoka ensonga eno. Ekibuuzo ekirala era nga nakyo kyabuuziddwa Idris ibn Harun ng'agamba nti yadde abuuza ku rakah zino 12 eza kabliya ne baadiya. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu azisaala azimbirwa ennyumba mu jjana. N'abeera ng'agamba nti ayagala kumanya biseera ki era kenya ezisaalibwa ku dhuhuri lwe zisaalibwa. Mpozi okuterezaamu era kezisaalibwa ku dhuhuri
yadde abuuza nti zisaalibwa ddi qabliya oba baadiya. N'olwekyo okutereezaamu wano kansooke nkubulira ebiseera bino eby'eraka 12 lwe zisaalirwa. Tusaala eraka 2 qabla fajr, nga tetunnasaala swala ya subuhi tusaala eraka 2, ne tusaala eraka 4 nga tetunnasaala swala ya dhuhuri. Ekitegeeza nti zino eraka z'obadde otegeeza zino ennya ziba za qabliya si baadiya, ziba qabliya eya dhuhuri ziba eraka 4, ne tusaala 2 oluvannyuma lw'esswala eya dhuhuri. Awo ne tuba nga tuwezeza eraka zaffe mmeka? Ziba ziweze eraka 8. Tuddamu okusaala eraka 2 baada maghrib n'eraka 2 baada ishai. Zezo eraka zaffe 12 n'ebiseera byazo. N'agenda mu maaso n'obuuza nti bwe mba saasadde eraka 2 eza fajiri sobola okuzireeta n'embeera nga nzisaala ku dhuhuri? Ekyo tetukirinaako bujulizi bwonna, wabula osobola okuba nga tewasadde eraka ezo 2 eza qabliya ku fajiri olw'okuba nti wasanze ejjama eyimiriddewo n'osooka oyimirizaawo ejjama, naye tekigaana osobola okubeera bw'obanga obadde musaazi waazo osobola okubeera ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'oziriwa oluvannyuma lw'okusaala esswala eya fajiri, n'obeera nga ozisaala newankubadde nti nno fajiri terina baadiya, naye osobola okubeera ng'ozisaala mu ngeri y'okubeera nti oziriwa nga bw'eri enkolayo eya bulijjo. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Naye ekyokubeera nti ozisikayo zireeta ozisaalire ku dhuhuri, ekyo tetukirinaako bujulizi bwonna. N'ogenda mu maaso n'obuuza ekibuuzo ekirala nti ddi omukyala lwakkirizibwa okusitula eddoboozi mu kujjukiza mu swala. Omukyala mu mbeera gye wannyonnyodde obulungi ey'okuba nti nno aba muzira ali wakati mu bamuzira okuwasa, bwe kibeera mu mbeera efaanagana bw'etyo oba osaaza abantu bo bawaka ne obeera nti nno weerabiddemu, kati nga mu mbeera efaanagana bw'etyo mbu wakola ensobi n'abeera ng'akuba mu ngalo akujjukize n'otakitegeera, asobola okubeera nti bw'eba aya ya Qur'ani nga yeekubuzaabuza nga yagimanyi bulungi, asobola okubeera nga akozesa eddoboozi n'abeera ng'akutereeza. Wallahu a'lam. Ekibuuzo ekirala kyabadde kya mwannyinaffe Aida binti Yusuf, yabuuzizza ebibuuzo nga biwererako ddala, naye ng'ekyasookedde ddala yabadde abuuza nti esswala ya layiri yatteeka okusembyayo oba kyatteeka okugisembyayo eraka emu oba mpozi. Esswala zino eza sunna mugenda kunsonyiwa nti sigenda kwanukula bibuuzo biri ku swala eza sunna olw'ensonga nti gwe musomo gwaffe ogunaddirira oba ogugenda okuddirira oluvannyuma lw'okuluyiga butya bwe tusaala. Tugenda kubeera nga tutunuulira esswala eza sunna mu bugazi era ensala yaazo yonna tujja kubeera nga tugiraba tuginnyonnyoke. N'olwekyo kino ngenda kitereka era nga nja kubeera nga nkyanukula mu maaso insha Allah. N'empozi okukiyitamu mu bufunze si kyatteeka nti oteekeddwa okusembyayo eraka emu. Osobola okubeera nti osembyayo eraka 3 nga bwe tumanyi nti zino eraka zibeera za witiri, amakulu ziba za nsobi, zitambuliramu 1, 3, 5, 7, 9, 11. N'olwekyo osobola okusitandika ng'osaala 2 n'osembyayo 3 omulundi gumu nga totuddeemu, tewali tahiyatu wakati, n'obeera nti osaala 3 lumu n'obeera ng'osaza salaamu. Ekyo ngenda kiyita buyisi kungulu bw'entyo, oba osobola okuzisaala osobola ozisaala omulundi gumu. Okwawukanako ensala yaazo eyawukanako n'eswala ziri ezaalaalikibwa ettaano ez'obwatteeka ez'okuba nti nno zo oba osaala eraka ezisukka mu 2 oteekeddwa okutuulamukko wakati, so nga ate wano muza sunna si bwe kiri nga bwe tujja okubeera nga tukiraba mu maaso insha Allah. Aida abuuza ekibuuzo ekyokubiri ng'agamba nti bwe neerabira eraka nenzijukira ng'esswala ewedde enkola ntya? Naam, obadde olina okusaala eraka 4 naye osadde eraka 3 n'osaza salaamu. Omamaze wayisa akaseera n'ojjukira nti oba n'obaako akujjukizza n'ojjukira nti
nsadde rakah mmeka 3 awo nno barakallahu fiik oddawo n'obeera nga osaala rakah eyokuna n'obeera nga ojjuza esswalayo osaala rakah eyokuna n'obeera nga ojjuza esswalayo ekyo bwekityo bwekikolebwa. Mpozi kyonaaba totegedde ku nsonga eno nze bwe nti ekibuuzo bwe nakitegedde kyonaaba totegedde oli wa ddembe okwongera okuddamu n'obeera ng'obuuza. N'abuuza ekibuuzo ekirala nti bwe mba nga nsaala omuntu n'abeera nga mpita nnyo nga nsaala nkola ntya? Omuntu okuyitiriza okuyita ng'osaala n'olaba nti agenda kujja ku mulamwa, oluusi wayinza okubeerawo emergency, wayinza okuba ki, osobola eswala okubeera ng'ogiyimiriza n'ogivaamu n'ojja n'olaba ki kyagamba, oluvannyuma n'okomawo eswala n'ogitandika buto bw'ebanga ekyalina obudde bwayo bukyaliko n'obeera ng'ogiyimirizaawo. Wa barakallahu fiik. Ebibuuzo bino ngezaako okubiyita mu bufunze kubanga ebibuuzo bingi, mujja kunsonyiwa ekinaaba kitategerekese, mujja kuba baddembe okubeera nti mwongera okubeera nga mukibuuza. N'ekyendaba ekyetaaga okugaziwa ennyo ngenda gezaako okubeera nga mukigaziya kibeere nga kitegerekeka bulungi nnyo. N'ogamba nti singa bampita nga nfuna wudhu bwe nkomawo ntandikira we nakomye oba yonna ngiddamu. Awo nno kisinziira, bw'oba ng'ojjukira wakomye kabadde kaseera katono obadde ogenze kulala then ne bakunyonyola n'okomawo, tandikirawo obadde okomye omalirize wudhuyo, oba bw'oba ojja nga tojjukira wahakadha ibeera nga wudhu yonna ogiddamu tekirina mutawaana. N'obuuza ekibuuzo ekyokutaano nti kyatteeka okusoma eduwa nga nnyingira mu kaabuyonjo ne bwe mba sirina kye ŋŋenda kukolayo. Amakulu nnyingira mu kaabuyonjo ne bwe mba sirina kye ŋŋenda kukolayo, waliyo omwana ŋŋenda mulongoosa oba okukola ki naye nga sigwa agenda omala ekyetaago. Okwanukula wa billahi tawfiik. Naam, okusoma eduwa ng'oyingira mu kaabuyonjo omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yatuteerawo, yagituteerawo lwa nsonga, so teyagiteekawo nti n'ogisome ng'ogenda kumala kyetaago, wabula yagiteekawo tugisome nga tuyingira mu kaabuyonjo. Oba olina nsonga gy'ogenda kukolayo oba tolina, eduwa eno kirungi obeere nga ogisoma egamba nti bisimillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Amakulu nti bisimillahi nsoose n'erinnya lya Allah, allahumma inni a'udhu bika, ay Allah newogoma gy'oli omponye, min al-khubuth wal khaba'ith, amajinni amasajja n'amakazi. Eduwa eyo esomwa tonnayingira so si munda ng'abamu bwe tukola, ate awo weekoma ebirala ebyeyongerako bigambo by'abantu si bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eduwa eyo tugirabye nti osaba Allah akutaase amajinni, abeere nga akutaasa amajinni amasajja n'amajinni amakyaala. Lwaki tumusaba n'amajinni amakazi, lwaki tumusaba okubeera nga agatutaasa? Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ebifo ebyo ebitasulwamu bantu, amajinni gasalawo ne gabyefunze ne gabeera nga go mwegasula. N'olwekyo tulina okubeera nga tufaayo nnyo okubeera nti tusaba Allah abeere nga agatutaasa, kubanga mu bifo ebyo mwegasiŋŋaanibwa. Ate ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu asoma eduwa eyo bw'atyo Allah abeera nga amuteekako ejjigi n'aba nti agenda kumala ekyetaago ng'amajinni ago tegamulaba oba nga tegategedde nti wano waliwo omuntu. N'olwekyo y'emu ku ngeri Allah zayitiramu okubeera nga atutaasa amajinni ago. N'olwekyo nkusaba weekuumire nnyo ku dduwa eyo, ne bw'oba nti oyingira mu kaabuyonjo, ne bw'oba nga tolina ky'ogenda kubeera nga okolayo oba okwemaliranga ggwe. Ekibuuzo ekirala Aida bintu Yusuf kye yabuuzizza nti okusaalira awali abaana abazannya nzikirizibwa okukozesa eddoboozi ery'omunka okubasirisa, oba neŋŋamba nti Allahu akbar nensitula eddoboozi nti bafunemu engeri y'okutya basirike. Ekyo nno okuggyako nga wobadde osaalira nti
abantu abaana abaliwo bajja kutegeera nti nno ono asaala tuteekeddwa kuzanyira wano era nga tebategedde nti obwedda bazannya nga tebamanyi nti oli mu kusaala. Naye nga tekyali baddeko n'amakulu era tetukirina mu bujulizi bwonna nti bw'ositula eddoboozi oba situla eddoboozi abalina omuzannyo oba abakulira abazannyira okumpi n'owoosaalira babeere nga balekeraawo okuggyako ng'okimanyi nti ddala kijja kubeera effective, kibeere nga kibaviirako okusirika. Osobola okukyeyambisa mu ngeri efaanaganako bw'etyo naye nga tetukirinaako mu njigiriza y'omubaka alayhi salatu wassalam nti bw'obeera we bazannyira situla eddoboozi oba oliawo basobole okubeera nga balekeraawo omuzannyo gwabwe. Ekyo nakyo nsuubira nti kitegerekese bulungi nnyo. Aida binti Yusuf yagenze mu maaso n'okubeera ng'abuuza nti ekibuuzo kye ekyasembyeyo nti kikkirizibwa okusaalira esswala ya sunna mu jjama. Ekibuuzo kino kiri gye nno nga bwe nagambye tugenda kutunuulira esswala eza sunna oba ziyite esswala eza kyeyagalire nga bwe tujja okuziraba. Mbadde saagala nnyo okuyingira nnyo mu sswala eza sunna olw'ensonga nti tetunnaba kuzisomako. Naye nga ekibuuzo kino ky'obuuza kiri gye nno nti kikkirizibwa okusaalira esswala za sunna mu jjama, ansi esobola okubeera ye oba nedda. Okumpozi waliwo muganda waffe yabuuzizza era ku nsonga y'emu. Katulabe yabadde ani. Okay. Kansubire nti oba kyekimu ekyo ekibuuzo kyewabuulizzaamu ggwe kennyini ng'ogamba nti katulabe wagambye nti kikkirizibwa okusaalira esswala za sunna mu jjama, tugeze nga swala ki n'ogamba nga si zino eza idi oba taraweehi oba ki. Esswala zetusobola okusaalira mu jjama tekirina mutawaana, tuzimanyi bulungi nnyo era ezimu ku zo zoogedde. Naye ze tutasaalira mu jjama nga bwe waleese ekyokulabirako nti sunna ng'eya baadiya omaze okusaala dhuhuri, tukimanyi nti nno tulinawo rakah 2 eza baadiya ze tusaala. Ekyo nno tekyakolwako ku mulembe gw'omubaka alayhi salatu wassalam era nga ne ku bakulembeze b'obusiraamu oba abamanyi b'obusiraamu abaamuddirira mu bigere tewali n'omu yakikolako. Era bw'okikola obeera ng'ozudde mu ddiini, wabula ky'olina okumanya nti ekitaakolebwa na mubaka tetuteekeddwa kubeera nga tukikola. Tulina kutambulira ku kkubo oba mu bigere bya mubaka alayhi salatu wassalam. So n'olw'ensonga eyo ekyo ekitakolebwangako kyotalabangako nti bazze baadiya oba kabliya bagisaalire mu jjama, ekyo kibeera bidia, kiba kizuule, kiba kigunjiddwawo bugunja mu ddiini, tubeere nga tukyewala. Tekiba kituufu okubeera nga tukikola era sunna eyo eba tekkirizibwa. N'olwekyo essunna ze tusaalira mu jjama zeezo nga bwe tujja okubeera nga tuziraba era ng'ezimu ku zo ozimenye, n'ezo ze tutamanyi naye nga tusobola okubeera nga tuzisaalira mu jjama tujja kuba tuziraba mu misomo gyaffe egy'essala eza sunna insha Allah. Tusaba Allah tuwe obuwangaazi tusobole okubeera nga ebyo byonna tubiyiga. Waliwo omulala mwannyinaffe yabuuzizza ayitibwa Mumbejja. Yabuuzizza ekibuuzo n'abeera ng'agamba nti omuntu nga yali tasaala oluvannyuma n'aluŋŋama, Allah amusonyiwa esswala ze yamala ebbanga nga tasaala oba? Ekibuuzo kino omuntu nga yali tasaala kirimu ebintu bibiri. Omuntu okubeera nti nno yeerabira okusaala esswala n'ajjukira esswala gye yeerabira, ne bwe waba wayise emyaka 2 n'agijjukira nti ddala esswala eno saagisaala, ateekeddwa okubeera nga ayimirizaawo esswala eyo n'abeera nga agisasula kubanga ebeera emubanjibwa. Wabula engeri gy'ogambye mbu ono yali tasaala naye oluvannyuma Allah n'amusaasira n'aluŋŋama, bw'aba yasaba okwenenya eri Allah
Allah amusonyiwa naye n'abeera nga kati ayimirizaawo swala nga bw'ogambye n'abeera nga yeekwata nnyo ku swala eza sunna kituufu kyaliko kyakola era Allah amusonyiwa naye obuuziza oba amusonyiwa swala ze yamala ebbanga nga tasaala oba kaakati swala ezo zimubalibwako naye kyalina okukola kuyitiriza kubeera nti asaala eswala eza faradha naddala mu jama mpozi n'okubeera nga yeekwata nnyo ku swala eza sunna nga bwe tujja okubeera nga tukiraba mu maaso ne tulabe emigaso egiri mu kusaala eswala eza sunna. Ekimu ku byo kwe kubeera nti bwe balibala eswala eza faradha nga teziwera zijja kubeera nga baleeta eza sunna zibeerenga oba oliawo ng'eswala ze wasaala zaalimu ebituli eswala zino ze zijja okubeera nga zizibikira ebituli ebyali mu zo. N'olwekyo alina okusigala ng'akola tawuba mpaka nga era bw'ayitiriza okubeera nti asaala alina okubeera ng'ayitiriza okubeera ng'asaala oba oliawo Allah bw'aliba yagadde naye nga Allah ye musaasizi era gwe tumanyi obulungi ye musaasizi asinga era nga tewali mutawana gwonna aba asobola okubeera nga amusaasira. Wallahu a'lam. Nga tugenda mu maaso muganda waffe Waso Abubakar yabuuzizza ekibuuzo n'agamba nti bwe nsanga imaamu ng'agenda ku rukuu awo ne mwegattako mu swala nsooka dduwa eggulawo esswala oba nsoma al-Fatiha yokka? Okwanukula bw'osanga imaamu ng'agenda ku rukuu awo olina kwegatta ku imaamu naawe n'ogenda ku rukuu wabula tekikwetaagisa ate kusooka kusoma dduwa eggulawo swala oba kusoma al-Fatiha. Olina kukola bukozi imaamu kyaliko n'ogoberera imaamu okuviira ddala w'omusanze so si kujja ate n'oyimirira osooka osome ng'ate imaamu ali ku awo imaamu oba omwawukanyeeko wabula ebyo byonna imaamu aba yabisomye era nga tukimanyi bulungi nti omubaka yatugamba nti man kana lahu al-imam oyo yenna alina imaamu fakra'atu al-imaamu kiraa okusoma kwa imaamu kwe kubeera okusoma kwe. N'olwekyo gwe n'oba tosomya al-Fatiha oba tolese dduwa eggulawo swala ebyo byonna imaamu abeera yakumalidde gwe mwegatte ku bwegasi mugende mu maaso n'essala. Wallahu a'lam. Omusista waffe omulala ayitibwa Lubega Shamiha yabuuzizza ku isti'aadha mu swala. Isti'aadha mu swala n'abeera ng'agamba nti ayagala kumanya nga bwe yatulwa. Isti'aadha eyo twakinnyonnyola bulungi nnyo emabega ne tugamba nti bw'oba oleeta al-Fatiha erina kutandika ne isti'aadha ng'era ekyo kirina kukolebwa nno mu buli raaka yonna. Era ne tukinnyonnyola ntugamba nti tugamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nkiddamu a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi au min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Waliwo min hamzihi wa nafthihi bitha'i ne wa nafthihi bilkha'i. N'olwekyo amakulu g'ebigambo ebyo gali nti era kikulu nnyo nti buli lw'oyimuka okunonera akendala omakulu okusoma al-Fatiha ogitandika bw'otyo namakulu otandika nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim mukyama era n'olyoka ogenda mu maaso n'obeera nga oleeta alhamdu n'otandika okusoma al-Fatiha. Ojja kubeera nga amakulu g'ebigambo ebyo gali nti neogomere Allah okumponya shaitani eyakolimirwa n'oyongerako min hamzihi eddalu lyayo akonye n'eddalu lyayo n'okwekuza kwayo era n'okuwona ennyimba zaayo. Ebyo nno bye bigambo ebyo ebisatu min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nsaba Allah
oba weegomere Allah okubeera nga akonya shaitani yakolimirwa kuonya eddalu lyayo n'okwekuza kwayo era n'okuwona n'ennyimba zaayo. Bw'otyo amakulu nti Allah nsaba omponya eddalu okwekuza amakulu olunkulu wamu n'ennyimba, ebintu ebyo byonna bisangibwa mu shaitani. Awo n'otandika okusoma bisimillahi rrahmani rrahim mu kyama, n'olyoka otandika okusoma al-Fatiha mu lwatu ng'osoma alhamdulillahi rabbil alamin mpaka gyekoma. N'olwekyo nsuubira nti ekyo nakyo kitegerekese bulungi nnyo. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. N'obeera ng'obuuza nti nkola ntya singa baazina eswala ya subuhi nga mbadde nsoma oba nga nsoma kunuutu, mbadde nswala layiri nazukuse nsaala kyasaala ndi ku kunuutu ne baazina okwanukula wabillahi tawfiiki ogenda mu maaso n'obeera nga omaliriza kunuutu yo n'osaala. Okwaziina kiba tekitegeeza nti eswala eyimiriddewo. Okwaziina tekitegeeza nti eswala eyimiriddewo. Bw'oba olina eswala yonna gy'osaala genda mu maaso ogimalirize, then oluvannyuma otoole salaamu olyoka obeere nga weeteekerateekera eswala eya fajr. Wa barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Nsuubira nti ebyo bitegerekese, wabula ngezaako okubiyita mu bufunze okuba nti kaklipu kawanvuyeemu, naye nga mbasaba alina abuzeemu waddembe okuddamu n'abeera nga abuuza. Mu kibuuzo ekirala mwenyinaffe yabuuza nti tutuula tutya mu tahiyatu esembayo, n'abuuza nti nzikirizibwa okutuula amakulu, nzikirizibwa okutuula ng'alya emmere. Bw'atyo bwe yabuuzizza, era nga ne muganda waffe akozesa erinnya lya Bike Ahmed abuuza nti nzikirizibwa okutuula entuula yonna mu tahiyatu esembayo amakulu oba olwa space okuba nti ntono, nzikirizibwa okubeera nga ntuula entuula yonna. Okusookera ddala ngenda kusooka ngezeeko okubeera nti nnyonnyola ensonga eno ey'okubeera nti entuula za tahiyatu zino twazinnyonnyolakokko naye kirabika abasinga twazeerabira. Twagamba nti mu tahiyatu esembayo oluvannyuma oba mu tahiyatu esooka, oluvannyuma lw'okumalayo raaka ey'okubiri, nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuulangamu n'aleeta tahiyatu. Essola bwe yabanga ey'eraaka bbiri oba ey'eraaka ebbiri, okugeza nga subuhi, yatuuliranga ekigere ekya kkono ng'akyaze, nga bwe yatuulanga wakati w'envunnama ebbiri, era bw'atyo bwe yakolanga mu tahiyatu esooka mu swala ey'eraaka essatu oba ennya. Ekyo yakyogerako n'agamba nti bw'oba ng'otudde mu makati g'esswala tereera ng'otuulidde ekisambi kyo ekya kkono ng'okyaze ku ttaka, olyoke osome tahiyatu. Tahiyatu twagiraba era kyensuubira nti abasinga obungi ffe tugimanyi. Bwe yatuulangamu mu tahiyatu yateekanga ekibatu kye ekya ddyo ku kisambi oba ku vviivi erya ddyo, ate n'ateeka ekibatu kye ekya kkono ku kisambi oba ku vviivi erya kkono. Yateekanga akakokola ke aka ddyo ku kisambi ekya ddyo, era ekyo kitegeeza nti akakokola ke nga takaawula amakulu, akakokola ke nga takaawula na mbiriizi ze. Era lumu yagaana omusajja eyali atudde ng'asimbye olukono olwa kkono ng'ali mu swala, era n'agamba nti totuula bw'otyo, eyo entuula y'abantu abo ab'okubonyaabonyezebwa. Ensonga eyo nno bw'etyo bw'eri era bwe twaginnyonnyola. Mpozi ku ntuula eya tahiyatu esembayo njagadde nsooke tukakase oba ffenna entuula zino twazitegeera bulungi nnyo. Ku ntuula ya tahiyatu esembayo oba ku tashahud esembayo twagamba nti bwe mbaseerabidde olutuula luno lwo twalwogerako ne tubeera nga tugamba nti oluvannyuma lw'okujjuza eraaka ey'okuna
nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuulanga okuleeta tahiyatu ekomererayo era yalagiranga okusomeramu n'okukola byonna bye yalagira okusomera n'okukolera mu tahiyatu eri esooka. Mpozi enjawulo eyalingawo yali nti mu kutuula yatuuzanga bakiyita batya ekikugunyu ekya kkono. Yatuuzanga ekikugunyu ekya kkono ku ttaka ng'ebigere byombi bifulumira ludda lumu olwa ddyo. Ndowooza ntegerekeka. Ekigere ekya kkono yakissanga wansi w'ekisambi n'entumbwe ey'okugulu okwa ddyo. Ekigere ekya ddyo yakisimbanga olumu yakitereezanga bulungi ku ttaka nga takisimbye. Evviivi lye erya kkono yali bikkisanga ekibatu ekya kkono era ne kimuwaniriranga. Era ne kikola kitya? Ne kimuwaniriranga. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Nsuubira nti entuulo ezo zitegerekese, wabula bw'obanga okaluubirizibwa okubeera nti otuula mu ntuulo eyo efaanaganako bw'etyo, oli wa ddembe okubeera nti otuula mu ntuulo ekwanguyira naye nga toyawukanye nnyo ku ntuulo eno gye tutuulamu mu swala. Era olina okubeera nga waakiri ogezaako okubeera nti ogyemanyiza, kubanga ekyo kye kisinga okubeera nga kituufu era kye kisinga okubeera nga kyagalwa eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Nsuubira nti ensonga eyo etegerekese bulungi. Ekibuuzo ekyo ekyamwannyinaffe nkinnyonnyodde mu ngeri efaanaganako bw'etyo era nenkigattiramu n'ekya muganda waffe Ahmed kye yabuuzizza ku ntuula yonna olwa space. Oli wa ddembe okkirizibwa okusinziira nga bw'abuuzizza, okkirizibwa okubeera ng'ogituula entuula eyo olwa space, kubanga entuula gye tuteekeddwa okutuula mu lutuulo oba mu tahiyatu ey'okubiri mu butuufu ekaluubirizibwa bangi olwa space naddala mu swala ez'ejjama, naye nga okkirizibwa okutuula nga bwe watudde mu tahiyatu esooka, kubanga yo temenya, osobola ogituula kwobe ng'oli mu bangi. N'obuuza ekibuuzo ekirala Ahmed ekyadde kigamba nti omuntu akeereya esswala ya fajiri alamulwa atya? Omuntu akeereya esswala ya fajiri alamulwa atya? Munnaaye, bw'ebanga esswala eyo ogikeereya mu bugenderevu musango gwa nnamaddala, era bw'obanga ogikeereya awamu n'ekyo n'obeera nti ogikeereya n'ogisaala obudde bwayo buweddeko, eyo esswala eba tegenda kubeera nti ekkirizibwa. Esswala ekkirizibwa ye yakuyiseeko nga waliwo ensonga. Naye nga bw'obanga ogikeereya bukeereya nga kyekirwadde ky'olina, naye tusaba Allah abeere nga oyenna akaluubirizibwa abeere nga amugondeza, abeere mu bantu ababeera nti basaala esswala mu biseera byazo, nga bwe tukimanyi obulungi nti inna salata kanat ala almu'minuna kitaba mawquta. Esswala ekakatibwa kubakkiriza mu biseera byayo ebigere, n'olwekyo tubeere abantu abettanira okusaalira esswala mu biseera byayo ebisooka. N'olwensonga eyo ekyo nja kikomyawo. Tutunuulire mwannyinaffe Janaati eyasembeyo okubeera nti abuuza ne ka audio ke yaweereza nga mwannyinaffe abuuza nti ddi lwempanika emikono mu swala. Ddi lwempanika emikono mu swala. Ensonga eno twaginnyonnyola. Ojja kwesanga nga oli wa ddembe okuwanika emikono mu swala buli lw'oleeta takbiira n'ogamba nti Allahu akbar, nawamu n'okubeera nti ogamba sami Allahu liman hamida ng'ova ku maviivi. Ola awo omubaka sallallahu alayhi wasallam ku kifo ekyo teyalekayo kubeera nti awanika emikono, nga bwe tukimanyi bulungi nti nabbi sallallahu alayhi wasallam teyalekayo kuwanika mikono mu bifo bina, ng'ebifo ebyo ebina mwe muli okuba nti bwe yali ng'aleeta takbiratul ihram oba takbiira eggulawo swala yagambanga nti Allahu akbar, n'abeera ng'awanika emikono, n'abeera ng'awanika emikono ng'akkirira ku maviivi, n'awanika emikono ng'ava ku maviivi, n'abeera ng'era awanika emikono buli lwe yabeeranga ng'asituka okubeera nti ava ku tahiyatu esooka, ng'asituka okubeera nti aleeta eraka ey'okusatu mu swala eziraka ezisukka mu bbiri. N'olwekyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayr. Ebyo ebifo ebyo ebina omubaka sallallahu alayhi wasallam teyalekayo kubeera nti awanika emikono, newankubadde nti ne mu bifo ebirala byonna yalinga
awanikiramu oba yawanikiramuko emikono era osobola okubeera nti buli lwogamba nti Allahu akbar mu swala oli waddembe okubeera nti wanika emikono nenga omubaka alayhi salatu wassalam teyalekayo kubeera nti agiwanika mu bifo ebyo. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Nsuubira nti ebibuuzo byaffe biwedde bye twabuuzizza. Anaabatali mumativu waddembe okubeera nga ayongera okubuuza. Tusaba Allah atuwe okubeera nti tukolera ku ebyo bye tuyiga era tumusaba abeere nga atugassa nabyo era tumusaba nti kaweefuba ono amutufuulire ow'okubeera nti atutaasa omuliro era abeere nga atuyingiza ejjana, abeere nga atusinkanya mu baddu be bagenda okubeera nga basiimu naye ku lunaku lwe tugenda okubeera nga tumusinkana. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma amin. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول كريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amalungi era nga majjuvu ga Allah tumusaba asse okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nga bwe twagambye tugenda kubeera nga twanukula ebibuuzo ebyabuuziddwa nga bibuuzibwa okusinziira ku misomo gye twasomesa okuva lwe twatandika okubeera nga tusomesa ku swala era mpaka we tutuuse olwaleero nga tugenda kuba twanukula ebibuuzo bino. Tusaba Allah abeere nga atuwa okwanukula ekyo ekisinga okubeera nga kituufu era tumusaba tusobozese okubeera nga byonna tubyanukula mu butuufu bwabyo. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Nga ngenda kutandikira ku kibuuzo ekyavudde ewa muganda wange ayitibwa Al-Faruq An-Nawawi abasinga gwe bamanyi nga Mia. Yabuuza ekibuuzo ekisooka ng'agamba nti singa omuntu wudhu emuggwako ng'ali mu swala naye n'atya n'atagivaamu obutasasamaza bantu afuna omusango oba nedda? Okwanukula wa billahi tawfiq. Ekisookera ddala tulina kubanga tutya Allah mu buli mbeera yonna. Singa embeera ekuyitirirako ng'obadde osaala tolina gw'oteekeddwa kutya nti oba ogenda kusasamaza muntu yenna wabula kyalibadde kirungi n'otambula esswala n'ogivaamu kubanga ate musango okusigala nga osinza oba ng'otendereza Allah awamu n'ekyo nga toli mutukuvu. N'olwekyo kyalibadde kisinga obulungi kugivaamu n'otambula n'ogenda n'obeera nga ogizza obujja oba n'obeera nga ofune wudhu endala n'olyoka okomawo ne weegatta mu swala n'obeera nga osaala. Nga bwe kiri nti nsobye okusaala ng'oyagala okweyamba n'olw'okuba nti oyagala obeere ng'osaala n'obeera ng'okola ki omala gasaala ate nga olina obwetaavu. Si kituufu omusiraamu okugenda okusaala ng'alumwa omusulo oba ekyetaago ekinene. Kimukakatako okusooka okweyamba oluvannyuma asaale. Era nga Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad al-Sadhan ensonga eno yagyogerako bw'ati. Yagamba nti wa min al-mukhallafati aidan anna ba'da an-nasi qad yadrikuhu aw qad yudrikuhu waqtu as-salati wa huwa haqinul bawlihi fayatahamalu ala nafsihi wa yujhiduha li'ada'i as-salati wa lam ya'rif hadha al-miskin أنه بفعله ذاك قد ضيق على نفسه وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. Amakuru nti ekimu ku bintu ebyawukana ku nkola entuufu kwe kubanga esswala eyinza okutuuka ng'omusiraamu aluma omusulo
n'akikiitanira mu swala n'atamanya nti okukola ekyo yaba yeekaluubiriza era aba ayawukanye ku kigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yagamba nti la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu li ahbathani. Amakulu nti teri swala ng'emmerezze era teri swala eri oyo asumbuyirwa ebibi ebibiri, amakulu, omusulo n'empitambi. Hadithi eyo yayogerwa Muslim era ng'eva ku Aisha radiyallahu anha. Ate ye sheikh w'Obusiraamu, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah gwe tumanyi obulungi, yazaalibwa mu mwaka gwa 1661 n'abeera nga yafa mu mwaka gwali gwa 728 hijiriya, tusaba Allah musaasire. Yabuuzibwa nti ayyuhuma afdal alladhi yusalli biwudu'i muhtaqinan aw an yuhditha thumma yatayammamu li'adami wujudi al-ma'i. Ekibuuzo bakitegerekese nti omuntu omusulo n'empitambi gwe biruma n'oyo asalawo okweyamba oluvannyuma akozesa enfuufu, amakulu akozesa tayammamu, atayammame asaale, ku bombi ani asingako obulungi? Kyekibuuzo ekyamubuuzibwa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yenukula n'agamba nti fa'ajaba rahimahullahu ta'ala, yayanukula ng'agamba nti salatuhu bitayammum bila ihtiqani afdal min as-salatihi bil wudu'i ma'a al-ihtiqan fa inna as-salata ma'a al-ihtiqan makruha manhiy anha wa fi sihhatiha riwayatuna aw wa fi sihhatiha riwayatani wa amma as-salatuhu bila tayammum fasahihatu la karahata fiha bil ittifaqi wallahu alam. Bwatyo bwe yanukula ng'agamba nti esswala gy'asaala ne tayammum nga taluma musulo na mpitambi yesinga okusinga gy'asaala ne wuzu naye ng'aluma omusulo n'empitambi. Esswala esaalibwa ng'olumizibwa etamwa era yagaanibwa. Era nabwe kityo ensonga y'obutuufu bwayo eriko ebigambo by'abamanyi bibiri. Wabula esswala gy'asadde ne tayammamu yo ntuufu, teriimu kutamwa kwonna, era ng'ekyo kiriko okukkaanya kw'abayivu. Bw'oba oyagadde okumanya ebisingako awo osobola okusoma mu kitabo kiyitibwa mukhtasar mukhallafati al-tahara wa al-salati, kiyitibwa mukhtasar mukhallafati al-tahara wa salati. Osobola okusoma olupapula lwa 9 oba 11. Ekitabo ekyo kya Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad al-Sadhan. Era nga ensonga eyo ngenda giwunzikiraawo, nsuubira nti itegerekese bulungi nnyo. Ekibuuzo ekyokubiri era nga kyabuuziddwa Faruku, kyabadde kigamba nti esswala yange eramulwa etya singa sisoma eduwa esomebwa oluvannyuma lwa tashahud erimu okukingiriza oba erimu okwekingiriza Masiih Dajjal. Esswala yesigala nga ntuufu, barakallahu fiika wa jazakallahu khair, naye oba osubiddwa obulungi obuli mu kusoma eduwa eyo. Eduwa eyo egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-Masiih Dajjal. Eduwa eyo nkulu nnyo era nabbi yakubiriza abakkiriza okubeera nga bagisoma, era nga nabwe kityo bw'oba ogisoma ogiwulira nti egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Osaba Allah tugisoma nga tusaba Allah tukingirize ebibonyobonyo by'omuliro
wa min adhabil qabr nebyomuntaana wa min fitnatul mahya nebikemo byobulamu buno obwensi wal mamati nebyo nebikemo ebituukako ng'omuntu afa oba ebiri mu kufa wa min sharri fitnatul masih dajjal nobeera ng'omusaba n'okubeera nti akuwonya ebikemo bya masih dajjal. N'olwekyo edduwa enkulu nnyo kyalibadde kirungi nnyo kubanga singa obusabye Allah ebyo byonna n'abeera ng'abikuwadde tewali kubuusabuusa kwonna nti ogenda kubeera nga oli mu bulamu obw'okwesiima wano ku duniya awamu ne ku nkomerero. Bwe tugenda ku kibuuzo era kyabuuziddwa omuntu y'omu ekyokusatu agamba nti nnakweyisa ntya mu swala singa mba nninaanye omufuuyi wa sigala ng'awunya ekivundu nga kinviirako n'obutassa bulungi. Okwanukula wabillahi tawfiq wal ilmu inda Allahi azza wa jalla. Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo wabula sirinaawo bujulizi bwonna bulaga butya omwana Adamu butya bw'alina okubeera nga yeeyisa ku nsonga efaanaganako bw'etyo nga bw'ogibuuzizza, naye tusobola kubeera nga tutunuulira ku sayidi endala. Tusobola okuba nti tutunuulira ku sayidi endala kubanga ensonga eno Mbaka sallallahu alayhi wa sallam n'abamanyi ab'enjawulo baagyogerako, naye tujja kulaba oli ye kiki ekimwogerwako alamulwa atya. Nga ekisookera ddala nsobye okugenda mu muzikiti ng'olidde katungulu cumu. Ensonga y'oluso oluva mu katungulu cumu omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagissaako nnyo essira. Singa omusiraamu aba alidde katungulu cumu takkirizibwa kuyingira mu muzikiti. Kimanyiddwa nti esswala ya jjama ya tteeka. Awamu n'ekyo omuntu alidde katungulu cumu agaanibwa okugigendamu. Kino kitegeeza nti okuyisa obubi omusiraamu kintu kibi nnyo ne bwe kiba nga kimuwunyira bubi. Ekituufu kiri nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam okugaana alidde katungulu cumu okujja mu muzikiti yali akubiriza abo abamulya baleme kumulya nga bamanyi nti bajja kugenda mu muzikiti. Yensonga lwaki omubaka sallallahu alayhi wa sallam mu hadiisi emu yagamba nti olusu olwo lulina okuggibwawo na kumufumbako. Olusu olwo lulina okuggibwawo na kumufumbako. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti yenna alya ku muti guno tasemberera omuzikiti gwaffe. Omuti yali ategeeza katungulu cumu. Ate Sheikh Abdul Aziz Muhammad al-Sadhan bwe yali ayogera ku nsonga ya katungulu cumu yagamba bw'ati. Yagamba nti waqad lahakka ba'du ahli al-ilmi shariba ad-dukhan bi'akli thawmi wal basal وذلك لاشتراك كل منهما في رائحته الخبيثة، بل إن بعض المسلمين يتعذى من رائحة الدخان أكثر من رائحة أكل الثوم والبصل. إذا علم هذا فإن شارب الدخان على خطر لأنه قد أذى المسلمين برائحته. فأن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال أنفذنا nkyayimiridde mu kaawo ku katungulu cumu. Sheikh wanatugambye nti ku katungulu cumu abamanyi bayongerako omunywi wa sigala. Ekyo lwakubanga byombi byegatta mu lusu lwabyo olubi. Kubanga waliwo n'abasiraamu abamu abayisibwa obubi olusu lwa sigala okusinga olwa katungulu cumu n'obutungulu. Kino bwe kibanga bwe kityo bwe kiri, kiba kitegeeza nti omunywi wa sigala ali ku buzibu bunene kubanga aba ayisizza obubi abasiraamu olw'olusu lwe olubi. Wano Sheikh n'atugamba nti Sahaba Hudhaifa bin Usaid
Allah musime yagamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man adha almuslimina fi turuqihim wajabat alayhim la'anatuhum. Amakulu nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti yenna ayisa obubi abasiraamu mu makubo gaabwe ekikolimo kyabwe kiba kimukakaseeko. Ekikolimo kyabwe kiba kibakakaseeko. Nga tukyagenda mu maaso bwe kiba nga ayisiza obubi abasiraamu mu makubo gaabwe akakatako ekikolimo kyabwe, olwo butya oyo aba abayisiriza obubi mu mizikiti gyabwe. N'olwekyo okumanya ebisingako awo ojja kusoma ekitabo. Ekitabo kino kiyitibwa mukhtasar al-mukhallafat at-tahara wa al-salatu. Ola osobola okusomera ddala okuviira ddala ku lupapula lwa 57 mpaka ku lwa 58, era ng'ekitabo ekyo kya Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad al-Sabhani. Kati nga nze ngamba nti omuli wa katungulu cumu n'omunyu wa sigala, nyongerako n'omuntu omukyafu, amakulu omuntu ng'awunya. Ayinza okuba awunya kamwa, obanga awunya nkwawa, obanga awunya sokusi, oba engoye ze. Engeri omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti malayika nazo zenyinyala abantu bye benyinyala, kiba kitegeeza nti nazo ziyisibwa bubi olusu lwa katungulu cumu, sigala n'obukyafu bwa buli kika. So n'olwekyo muganda wange Faruk Nawawi kukubiriza okubeera nti omuntu oyo bw'oba omufunye mbeera ng'omutuusaako obubi obuli mu ekyo, era kiba kisoboka gamba imaamu w'omuzikiti abeere ng'ensonga eyo ayongera okubeera ng'agirunganya mu bantu, kubanga kiba musango munene nnyo eri oyo aba akikoze. Wabula nga sirina ngeri gye nsobola kubeera nga nkubuulira ggwe nga ggwe gy'osobola okubeera nti weeyisaamu okwewala embeera efaanana bw'eti. Amakulu okubeera nti weewala okuba nti oli mu swala n'omuntu afaanaganako bw'atyo. Wabuuzizza ekibuuzo ekirala ekyabadde ekyokuna mu bibuuzo byo nga kyekyasembyeyo, ng'ogamba nti singa imaamu abanga atutereeza mu layini naye ng'ayagala tugattire ebigere ku nnasu, naye nze nga nkakasa nti tugattira ku bisinziiro, ate ne mugamba n'agaana, nina kukola ntya? Okwanukula oba olinagenda mu maaso na kituufu. Si buli imaamu nti abeera amanyi, wabula nti aba amanyi buli nsonga yonna nga bw'erina okukolebwa. So singa oba omuguddeko oyo atamanyi, oli wa ddembe okubeera nga omubuulira, naye bw'agaana gwe sigala ng'ogenda ku kituufu ky'omanyi ng'okirinako obujulizi, okusinga ogendera ku kya imaamu awamu n'ekyo nga imaamu kyaliko kyekikyamu. Wa barakallahu fiiki wa jazakallahu khaira. Nga tugenda ku bibuuzo ebirala, muganda waffe ayitibwa Idris ibn Harun yabuuzizza ebibuuzo, naye nga ekimu kye yasoose okubeera ng'abuuza, yabuuzizza nti omwami akkirizibwa ddi okuddamu okwegatta ne mukyala we ng'omukyala amaze okuzaala. Omukyala tukimanyi bulungi nnyo nti bw'aba azadde oluvannyuma lw'okuzaala abeera alina kye tuyita nifaasi, abeera mu nifaasi. Era nga bw'abeera mu nifaasi, amateeka agakakata ku muntu owa haidhu mu nsonga z'okwegatta ge gamu era agakakata ku muntu owa nifaasi. Nga ensonga eno amateeka ago twagalabako mu misomo gyaffe egyasooka, okwongera okubeera nga tutangaaza mu nsonga eyo. Tujja kugamba nti katulabe ku kibuuzo ekyo Allah nga bwe ngambye nti amateeka agakakata ku muntu wa nifaasi ge gamu naago agakakata ku muntu owa haidh. Tulabanga mu Quran mu suratu Al-Bakara aya ya 222 Allah yatugaana n'abeera nga setteeka ng'agamba nti fa'tazilu nisaa
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Ayeyo esangibwa mu surati al-Baqara egamba nti nga bwe njinyodde amakulu nti Allah agamba fa'tazilu nisaa fil mahid, era abakyala nga balwadde ba haidhu. Wano tujja kutwaliramu nabannifasi kubanga nabannifasi etteeka lino libakwatako. N'agamba nti temwegattanga nabo. fa'tazilu nisaa fil mahid, temwegattanga nabo. Wala takrabuhunna, wanatuziiza okwegatta nabo mu nsonga z'obufumbo. N'agamba wala takrabuhunna hatta yatuhurna fa idha tatahalna fa'atuhunna min haythu amarakumullah. Atuwadde ebbanga n'agamba nti okutuusa nga batukudde okuva mu haidhu, era tujja kugamba nti okutuusa nga batukudde okuva mu nifaasi. Kati nno bwe bamalanga okwetukuza amakulu, mu kwetukuza nga bamaze okunaaba, bwe bamala okunaaba mugende gye bali awatukkiriza tuberenga tudda gye bali, mwegattenga nabo mu by'obufumbo nga muyita mu kkubo Allah yabalagira okubeeranga muyitamu. fa'atuhunna min haythu amarakumullah, ge makulu g'ekigambo ekyo, nga muyita mu kkubo Allah lyabalagira okuyitamu. N'olwekyo barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Ensonga eyo nsuubira nti nayo etegerekese bulungi nnyo. Omukyala ng'abadde amaze okuzaala akkirizibwa okuddamu okubeeranga yegatta ne bbaawe, oba omwami akkirizibwa okwegatta ne mukyala we oluvannyuma ng'omukyala oyo atukudde okuva mu nifaasi. Idris yabuuza ekibuuzo ekyokubiri ng'agamba nti singa mba nnina wenkolera nenfuna janabah naye nga sirina wensobola kunaabira janabah, amakulu talina wasobola kubeera nti anaaba okwetukuzaako janabah oyo, amakulu nti ayinza okuba yeeroteredde amazzi ne gamuvaamu ekifaanaganako bwe kityo. No mu ngeri efaanaganako bwetyo agambye nti oluusi yeesanze nga ne subuhi emusanga ku mulimu, mpozi eswala gy'ajja okusobola okusanga ejja kubeera swala ya ishaa'i, wanaddira ewaka. Kati abuuza nti nzikirizibwa okubeera nga nfuna wudhu n'embeera nga nsaala oluvannyuma bwe naaba nzize ewaka nkomyewo ewaka ku swala ya ishaa'i n'embeera nga olwo nno nga naaba neneetukuza nesobola okubeera nga nsaala. Okwanukula, Allah yatwanguyiriza mu buli mbeera. Kati embeera bweti bw'ebanga ekuguddeko okkirizibwa okubeera nga okola tayammum. Okkirizibwa okukola tayammum. Era tayammum gy'oba okoze awatali kubuusabuusa kwonna obeera ng'omuntu anaabye omubiri mu kiseera ekyo, beera nga okola tayammum, obeere ng'otukula weetukuza ne tayammum engeri gy'otalinawo osobola kunaabira. Oluvannyuma lw'okubeera nti weetukuza beera ng'oyimirizaawo esswala, naye wonaafunira obusobozi obunaaba wonna oba oteekeddwa okubeera ng'onaaba osobole okubeera nga ogenda mu maaso n'okusaala esswala n'okuyimirizaawo esswala ng'oli mutukuvu. Ekyo bwe kityo bwe kikolebwa. Wa barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Idris yabuuzizza ekibuuzo ekirala ng'agamba nti bwe mba nvunnama, yabuuzizza ku nsonga ya kuvunnama n'agamba bwe mba nvunnama nsoosa ki? Nsoosa mikono oba maviivi? Nga nno ekibuuzo kino kyabuuziddwa ne mwannyinaffe omulala, naye nga ekibuuzo kino okukyanukula tugenda kubeera nga tukitunuulira mu bulambulukufu bw'ensonga eno ebeere nga etegerekeka bulungi. Ndaba nga kakilipu kano kawanvuye so nga ebibuuzo bikyali bingi, n'olwekyo kye tugenda okubeera nga tukola, tugenda kubeera nga tukiyitamu then tulyoke tubeere nga tuleeta kakilipu akalala ketujja okubeera nga tunyunyuliramu ebibuuzo ebinaaba biddiridde. Naye nga ku nsonga eno ey'okuba nti tuvunnama
tulina kusoosaawo ki maviivi oba mikono. Ensonga eno twagyogerako ku misomo gyaffe ne tubeera nti twaginnyonnyola, naye olw'okuba nti yategereka bulungi bangi bakyagibuuza ngenda giyita mbeere nga nginnyonnyola. Kyolina okumanya nti nsobye okuvunama n'osoosaawo amaviivi. Okuvunama n'obeera nga osoosaawo amaviivi. Ensonga eno abamanyi b'obusiraamu ab'edda n'ab'omulembe guno bajawukanamu ebigambo bisatu. Ng'ekisooka abamu bagamba nti bw'oba ovunama osoosaawo mikono, ate abalala bagamba nti osoosaawo maviivi, ate abalala ne bagamba nti okolako ekiba kikwanguyidde. Wabula oluvannyuma lw'okwetegereza obujulizi obwa buli ludda, nze ndaba ekigamba nti mikono gye gisooka ku ttaka kye kituufu, lwa nsonga zino ze ngenda okubawa wammanga mu bufunze. Ensonga esookera ddala, ekiragiro kya Nabbi sallallahu alayhi wasallama kye yagamba mu hadiisi, nga hadiisi yeva ku Abu Hurayra, Allah musiime, ng'omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba nti idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir walyad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Ama hadiisi eyo ogisingana mu Abu Dawud ne mu Sunan an-Nasa'i. Ojja kusanga nga mulimu ba imaamu abagikakasa, abagiswahaha, kati nga imaamu an-Nawawi n'abalala. Hadiisi eyo begamba nti omu ku mmwe bw'abanga avunama tafukamiranga ng'eŋŋamiya bwefukamira, ateekenga emikono gye wansi nga tannassaawo maviivi. Ateekenga emikono gye wansi nga tannassaawo maviivi. Hadiisi eyo bwetyo bwegamba. Ate mu bamanyi b'obusiraamu abagamba nti hadiisi eyo ntuufu nga bwe nkunyonyodde, mulimu imaamu an-Nawawi, mulimu imaamu Zarqan, mulimu Ibn Hajar al-Asqalani, mulimu Abdul Haq al-Ishbil. Osobola n'okusoma mu kitabo kya Sifatu Salatu an-Nabiyyi n'obeera ng'osoma ku lupapula olw'1022 ne mu Tamamu al-Minna olupapula olw'1094. Byombi bitabo bya Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani. Ensonga ey'okubiri, ekikolwa kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam, Ibn Umar Allah amusiime kye yanyumya n'agamba nti kana sallallahu alayhi wasallam yad'u yadayhi ala al-ardi qabla rukbatayhi. Amakulu hadiisi eno ojja gisingana mu Ibn Huzaima. Agamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yabanga avunama yassangawo emikono gye nga tannassaawo maviivi ge. Ekitabo nga bwe ngambye nti ojja kubeera ng'okisingana mu Sahih Ibn Huzaima, osana okisanga mu Mustadrak al-Hakim oba mu Sunan kiri mu Sunan ad-Daraqutni n'abalala. N'olwekyo mu bamanyi abagamba nti hadiisi eno ntuufu ye Imaamu Hakim, mulimu ne Imaamu Dhahabi eyali omu ku bayizi ba Imaamu Ibn Taymiya ab'okumwanja ennyo ne Ibn Huzaima. Osobola okusoma ebitabo bya Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani byenkugambye waggulu ku mpapula zezimu zembadde nkubuuliddeko. Ekituufu kiri nti omuntu obutafukamiranga ŋŋamiya aba alina kusoosaawo mikono ku ttaka. Omukugu mu lulimi Oluwarabu ayitibwa Al-Fairuz Abad yagamba nti erinnya lino ndigandawazza, naye nga bw'oba lina osobola omuyita Al-Fairuz Abadiyo. Omumanyi oyo tumumanyi bulungi nnyo, omukugu mu lulimi Oluwarabu, nga yazaalibwa mu mwaka gwali gwa 729 n'abeera nga yafa mu mwaka gwali mwaka gwa 817 Hijiriya. Ye yagamba atya ku nsonga eno? Yagamba nti rukbat al-ba'ir fi yadayhi al-amamiyataini bwekityo ndowooza
bwe kiri nti amaviivi abiri ag'eŋŋamiya gabeera mu mikono gyayo egy'omu maaso, gabeera mu mikono gyayo egy'omu maaso. Kyekitegeeza rukbat al-ba'ir fi yadayhi al-amamiyataini. Era ne Imaamu Tahawi yagamba nti inna al-ba'ir rukbatahu fi yadayhi wa kadhalika fi saba'ir al-bahaimi wa banu adam laysu kadhalika la yabruk, agamba la yabruku ala rukbatayhi لا يبرك على ركبتيه لتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه لتين في يديه. Amakuru ebigambo bino bitegeeza nti eŋŋamiya amaviivi gaayo gabeera mu mikono gyayo, nabwe kityo mu bisolo ebirala, wabula bo abantu si bwe bali. Omuntu mu swala tufukamira ku maviivi ge oba tafukamira ku maviivi ge agaagabeera ku magulu ge ng'eŋŋamiya bwefukamira ku maviivi gaayo agaagabeera ku mikono gyayo. Asoosawo mikono gye egyo okutaba maviivi, oluvannyuma n'assaawo amaviivi ge. Bw'akola bw'atyo aba ayawukanye ku ŋŋamiya kyekola. Bw'atyo ebigambo ebyo bwe biri, osobola okubifuna mu mushkilul adhar ng'osomye omuzingo ogusooka peegi ya 15. Ku nsonga eno Imaamu Ibnul Qayyim al-Jawzi ategeeza ali nti ku nsonga eno yennyini yatonwa bwe yawakanya ekigamba nti amaviivi g'eŋŋamiya oba ag'ensolo gabeera mu mikono gyayo. Yagamba bw'ati innahu kalaamu la yuqal ولا يعرفه أهل اللغة أي الركبتي البعير في يديه الأماميتين era ebigambo ebyo ojja bisiŋŋana mu Zaadul Mi'aad omuzingo ogusooka ku namba 85 nga ebigambo ebyo ebitategerekeka era bannalulimi tebabimanyi. Bw'atyo bwe yagamba innahu kalaamu la yuqal wala yarifuhu ahlu lugga. Bw'atyo bwe yakyogera nti ebigambo ebyo ebitategerekeka era bannalulimi tebabimanyi. Ojja kusoma mu kitabo kye Zaadul Mi'aad nga bwe nkugambye omuzingo ogusooka ku namba ya 85 ng'ebigambo ebyo bya Imaamu Ibnul Qayyim al-Jawzi. N'olwekyo qultu nze ŋŋamba hadhihi zaltu alim wa kabwatu jawad wa likulli alimu zalla au wa likulli alimu zalla wa likulli jawadin kabwa bal zallatu wa kabwatu. Nze ŋŋamba kuno kuseerera kwa mumanyi nakwekoona kwa mbalaasi, ate nga buli mumanyi aseerera era buli mbalaasi yeekoona. Si kuseerera nakwekoona mulundi gumu gwokka wabula mingi. Ebyo bigambo byange. N'olwekyo kya mukisa mulungi nti mu bakugu abaali bakimanyi mwalimu Imaamu Tahawi eyaliwo emabega wa Ibnul Qayyim oba Ibnul Qayyim emyaka 43 nga Ibnul Qayyim tannabaawo, nga naye yali akimanyi nti amaviivi g'ensolo gabeera mu mikono gyayo. Ne munnalulimi Fairuz Abad eyazaalibwa nga wayise emyaka 38 gyokka okuva ku kuzaalibwa kwa Ibnul Qayyim naye yali akimanyi. Kino kiba kitegeeza nti nga Imaamu Ibnul Qayyim tannazaalibwa, abakugu mu Luwarabu baali bakimanyi nti amaviivi g'ensolo gabeera mu mikono gyayo, era kiba kitegeeza nti ne bwe yamala okufa baasigala bakimanyi batyo n'okutuusa ku mulembe gwaffe guno. N'olwekyo bannalulimi kye bamanyi kyekyo Ibnul Qayyim kye yagamba nti tebakimanyi. Ndowooza ebigambo ebyo bitegerekese munansonyiwa okubeera nti mpanvuyiza okutuuka eyo, naye njagadde ensonga eno okubeera nga tugirambulula ebeere nga etegerekeka bulungi nnyo. Olw'okuba amaviivi g'eŋŋamiya gabeera mu mikono gyayo era nga bw'etuula geesoosaawo, kitegeeza nti ffe abantu olw'okuba agaffe gabeera ku magulu
tuba tulina kusoosawo mikono omutaba maviivi. Kino kiba kiraga nti hadithi ya Wa'il bin Hujr Allah musiime egamba nti maviivi ge galina okusookawo si ntuufu. Hadithi eyo si ntuufu. Si ntuufu kubanga awo tuba tujja kuba tetwawukanye ku ngamiya. Obukyamu bwayo soma ebitabo nga al-Dha'ifa hadithi namba 929 ne Irwaul Galil hadithi namba 357 ne Sifatu Salatu an Nabi olupapula lw'Nabagambye 122 ebya Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani. Ate omumanyi ow'edda ayitibwa Abdul Haq al-Ashbil naye yagamba nti hadithi ya Abu Huraira Allah musiime ey'okusoosaawo emikono yentuufu okusinga eya Wa'il bin Hujr ey'okusoosaawo amaviivi. Era nga ojja kusoma ekitabo kye Al-Tahajjud omuzingo ogusooka ku namba 56. Ekikakasiza ddala nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasoosangawo mikono ya hadithi entuufu Abu Humaid al-Sa'id gye yanyumya ng'ajja ku basahaba 10 nga eraga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga akka wansi yakkanga emikono gye agyesambizza ku mbiriizi ze. Soma Sahih ibn Khuzaima omuzingo ogusooka osoma okuva ku 317 mpaka ku 318. Ddala omubaka sallallahu alaihi wasallam ayinza atya okubanga yali asoosawo maviivi ate nakka wansi bw'atyo? Ayagala okutegeera ensonga eno mu bugazi ojja kubeera nga wekwata ku bitabo byengezezaako okubeera nga nkurifaalingako, awo buli kimu ojja kubeera nga okyefunira bulungi nnyo. Kakilipu kawanvuye nja kusaba mbeere nga nkoma wano sobole okubeera nga nkomawo n'ebibuuzo ebirala insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.